Yaonjera nkyajinga baana bange nsoose kolerawo kawana wakalive naye anti nsa obuzibu bwe nnina kyajja tekola kalo wagambye kyajja tekola ate gyondeetedde kalo wagambye ejjombo eno kyajja tekola omanyi mutema ebigambo abaana ba kampuni eno buli muntu atema ebigambo guys buju bane munsakingireko n'essimu naye kati tukoze tutya wano kwekwata kalungi mukwano nsaba onsonyiwe bannange omwana oyo yali yampadde ssente actually tuwezezza bbanga ki nga mpadde ssente ezo wikisinga 2 ndowooza naye era sikuluddeemu nnyo omanyi abasinga ebintu bino nno obiraba mba njagala abaana bano bajje babikole kubanga nze abantu bangi benkwasaganya naye ogenda okulaba nga bw'oba toliyiko tekijja ttambula bulungi nze ate siri muntu yeegumiriza nti kati abakozi be balina okukola bino nze sibirina sirina malala bayida we n'abaana bange abo benkola nabo bakimanyi oba okitegeera guys bannange essimu tuli wano tukolayoko kalive akatonotono bebuja ono mumumanyi naye nga kalive ke tugenda okukola omwana ono yampa ssente naŋŋamba mu shifutingire bizinesi eno naye wambagambe ntya singa leero nze ensoose we bali kutuuka mwana wange era we bali nakusooka naye nga how are you naye bannange mbabulire eno kamera si bwe nti bwenfaanana baana bange ne kamera eno erina engeri gye tugubya emimwa ne tubanga abafuuyi b'emmindi kwegamba tuli awe olabye hey nakiganda Joan senga ayo ndyoke mukwano kakati tuli mu kusomba bintu bya mwana ono tubijjemu tuzze tutuuse naye omwana ono bambi yaŋŋamba konteyina eno agitunda kyekisinze n'okunkozesa live eno kubanga yagisasulira eriki eri sayizi ki sayizi ya konteyina eno eri 6 kyemmanyi eri 5 ewera 6 bamikwano bompa bizinensi nga naddala ebadde mu konteyina kitegeeza amaduuka ge tukola mukwano togassa like kale nze mbabuuliramuko kapito gw'okozesa like mu bizinensi ya konteyina oyinza okwesanga nga y'omu n'akoze kapito w'edduuka baba eno konteyina yeweza 6x6 nga ndaba nti gogirange we naye kati omwana ono agenda kuddamu akole shopping buto pozi yatugamba yakozesa ssente mmeka baneetokoona kuno nnyo enewe bituveeyo naye nze kyenyinza obbagamba bamikwano weesanga nga ssente z'otadde mu konteyina kugigula kusemintinga kati naagitunda wekitegeera weesanga ng'akoze edduuka akusinga namwe mwatulamu ne mukiraba omuntu w'edduuka talina womutuukirako ge mazima kati eno mazima oba otaddeyo obutunda ani ayitayo okugula abantu ne wayitawo abantu nga like nga olaba ku kkubo kati gwe twala nti lino kkubo litwala muntu we newabaawo ekkubo nga mutya amakubo mutya mbu kapito mungi renti mungi naye temulina kye mutusinga ffe abali mu bizimbe for sure walwakuba nti abantu abasinga tebaagala mazima okitegeera tewali naye kati agenda kuddamu eno bizinensi bwenjiraba mpozi mugambe mumazeewo mbanga kimwezi gumu wikisi 3 kati agenda kuddamu kola kapito nze yampa ssente nangamba munoonyeze ruumu muteremu amasa actually abaana abasinga bayiza we beegomba masa gange genkuba n'agamba nedda kangende ewa Ssenga Sise oba oliawo
naye ogenda okwesanga nga sente oluusi zeezimu nga tirisi akoze edduuka newe liba lya bukadde 7 okitegeera osobola okubeera kalekaleko kuba kati eno bannange baana bange senga emidaala gya capati mutandika ddi mutoni emidaala gya capati nabagamba muyiteeko mu kabokisi emidaala gya capati sala kalo abaana bano mpulira bakomplaining about midaala gya capati togenze ngo bategeeza mu inbox zamu nedda gwe nayina omudaala gwa capati jangu mu inbox yaffe tukunnyonnyola ekiriwo because nze siri muntu yeekweka ekintu ekitatambudde bulungi mbabuulira amazima owomudaala wa capati yita mu inbox twogerezeganye bagambye mbu nfuuye emindi naye kalo mazima ddala ne kalo si bwe nti bwenfaanana lwakuba Facebook kyeyatukola Facebook kyeyatukola banna okola live n'obanga omusu gwennyini baana bange kati kalo mpa katambaalamu abaana bagenda kunsekerera kalo mpa katambaala kati mwagala lipusiki agende mpaka ku mannyo bansekerera kalo nammwe mumpa katambaala kala ngambye mbu senga teekakoko ka lipusiki mbu ntunula ng'omukyo bambi wamasina kimugamba jasi yagaddaanirire ekandabo tunula eno sewani nakati museka kati bali kuseka wadayise mpyongero kasimulekaawo naye okumanya ebintu bya Uganda tebikola nze kalo nali mu kiyumba nga tosobola nakulaba ku musowa gwange gwa lugalo nga nkozesa ebintu bya mukama wange ate nga bya nakyo naye Uganda nguze tube ez'enjawulo nga njagala zingobeko emisuwa gino gye mulaba naye gyaganye bwe mukakasiza nti Uganda mulina feke that's why my husband angambye agenda kumpeereza essimu etegeerekeka sigenda kubisobola bino waliwo omulamu wange akomawo ali mu kujja ale no naye abadde yafafaana naye waliwo ensi ezaalekirala singa weefula nnyo bize teweefaako gwe ng'omuntu tonywa tolya olunaku osobola okusiba ng'olidda kanti tonywa singa onywa ojjala mwana wange nze bw'olaba ngezezaako okulwana ne bujonisa naye nga nali mu kiyumba naze tosobola kusanga musuwa ku ngalo zange wansonga ebintu byabali bikola kati eri nali nywaki kale wakuba nali naguba oba oliawo nga ninga omusota kati ompuma kalo kati kale onkyusekyuseeko kalo si kyekyo guys tuli wano tulina kye tulinda bajje batuyambe tubeere nga tupangulula ebintu bino naye amasannyalaze gammwe gano weyalingi mugenda bikola muta mugenda birekamu kuba kati ono omwana nze mbabuulira lwakuba kale simanyi naye naye ntwala bizinesi y'omwana ono owa gye namufunira naye ebiseera ebisinga ebitusinza otukozesa live tuba sometimes mba njagala alabe nti nkola ekintu kye naye munansonyiwa sigenda kyusa kamera mbumbalaga bintu biri mu dduuka ngenda kukolayo vidiyo nja giraga mu sistawo ngimuwe mu inbox ye just eno vidiyo ngikoze lwakuba amanye nti nzize okitegeera abeere comfortable kubanga tubadde nga tumugamba enkya luli ne mulimba buli lunaku naye sigenda bikola sigenda bikola mbu ate kyusa kamera mbu ate ndaga ebiki ngenda twala butwazi bizinensi ya mwana ngitwale wa gyeraga nawa gye yantuma okubeera nga muteerayo bizinensi ye namufunira ruumu naye yeetaaga kati singa lwakwaliwo ebintu nga twagala obyogerako naye ate olumu kagamba kale tomanya naye nga bwe bityo
otegera tuba twagala ne kati aba media oba oluusi oyagala okwogera ku kintu okansolinge omulala naye kati akiraba akitwala bulala like naye ate nange ndi muntu nange nsobola okya nenkola ensobi tomanya kati sometimes ebintu by'enseno biba byakutegeregana butegeregani kubanga kati bano abaana batwagala lwa bintu bye tubazimba na biki bye twogera bangi banneegomba engeri gye nkolamu ekintu kino sisa apanga atya sisa akikola atya amasaage nze sometimes abaana abasinga mbadde nkola bizinesi z'amaduuka ku miliyoni 7 ate ne lijjula kuba kye kimu n'omwana w'ennansana teyasukkawo kuba miliyoni 7 yampa miliyoni ndowooza zaali 10 nga 10 plus nga waliwo ezimu tulina oziweereza baganda be waliwo omuwala oyo omwana nalaganya edduuka lyo lyaki njogera nnyo omwana w'ennansana nakati waliwo amaduuka agamusinga genzize enkola naye njogera nnyo oyo kuba abasinga beegomba nnyo edduuka eryo lwakuba nti kati ebintu bibadde bya bbeyimu nga miliyoni 7 tesobola kujjayo edduuka bwe riti nga genkola ne birinnyamuko naye kinene nnyo kuba bano betuseeramu babaako ne juice cooler ate firiji baba baagala za njawulo ng'ezaffe oluusi ekyo ne kibaseeza naye waba ayagala firiji ng'eya bulijjo tukikwasaganye ne maama firiji nga mugikaddiriza mangu kyakabi mukole sise ka live nja kalaba ekiro kozi ngenda ku mulimu Kiyimba Livingstone bane gayo yanjagala banange ono gayo yanjagala even TikTok namulabyeyo even YouTube namulabyeyo ye ne waba alabye video yange takoma ombu nagirabye asigala mpushinga ankomentinga kuba mbi thanks bambi mwebale nenga nesha chemba nadengezaako bagamba bana bange sala nnyo kwogera bingi about this place oba in this place sise gwasinga sagala kwogera bingi naye chemba nadengezaako bagamba bamikwano bwoba okomye wano mu Uganda lwakuba basinga baze ne banneebuuzaako ne musanyuka kubanga yesterday nina live gye nakoze ne munsanyusikira ne mungasenga sise olina obwongo byoyogera byonna bituufu guys people mbabuulira okugamba ngenze wa Farida Nakazibwe ngenze wa Shizilibeti ngenze tugeze wa ngenze nerema nekubisa akafalanyi ne good mama tekitegeeza nti ofuuse serebu bakadama munayiga ekintu ekyo tekitegeeza nti ofuuse serebu bw'onooyiga abantu abo ababakozesa oba okwekubako kaserefi kigwona abatokuumye mutindo gwe kyemuba mumanya serebu wa wana Uganda gwe bayita serebu otekeddwa okuba ne kye bayita sente oyo gwe bayita serebu nga eba akuumye omutindo gwe ali ku maapo nekwe wonova eno kubanga nekubiza nono bandabye kati ndi wakabi fete tuli bakabi toyina gwe wali otulabyeko nga tugenda mu video zaabwe ne tolabanga abantu batuwa emirimu gwe webuuze batujjawa ate nga tetutiri socialite nnyo mu media ebintu ebyo bibakosa bibasuula wansi wako abasinga temulaba ne weeyisa eno obufaananyi ono bakulaba n'oli olaba ne baserebu tebanoonyereza baserebu bannaabwe mbu omusange n'ono kuba afuuse serebu osanze Rema Namakula omusanze ne Irene Ntale osanze gundi buli wamu mbu omusangewo mwerespectingeko mbu ku TV simanyi ngenze ku Soroti simanyi ngenze ku Abani simanyi ngenze ku BBS tekikufuula serebu bane e Kampala okuba ne serebu tokudde okuba ne kye bayita ssente okuba serebu ate ng'olina ne kye bayita omukisa kuba nze mbalabi bangi bamaze obakozesa zi interview kati muli wano temuna nakyo mugamba nsi nalabye gundi ono yazzeeyo ashakama nze sikwogerako netwogerako olw'okusomesa abalala teweefuula useless nnyo kyusa mulamu agwo otandike kuyamba kadaama like nga ankubidde ejja amasimu nga muŋŋamba mwagala mutandikeko kukola nga nze gwe kyusa omulamu agwo ate before ng'okyali eyo kati gwe olaba Ssenga Sise alina kyakola noonyereza ensobi za Ssenga Sise zaakola kati kambabuulire nze obanyi ndi mukyala ayagaliza noonya ensobi za Ssenga Sise ziriwa zaakoze gwe otandike ekintu kyo ng'okyali ku kyeyo ogenda zimba media ojja kulaba ensobi gye nkoze ng'ate bakadaama gwe obabaddemu omanyi kiki kye baagala for example
nze omanyi lwaki ekintu kino yakiposhinga nalabanga abaali babakolera oba oliawo naye nendaba ensobi abamu mwajjanga ne mu inbox zange abasinga ne muŋŋamba singa sise kino kiri ne ŋŋamba nti kati omugezi ngenda tagetingira wano bwe batu we bakola naye bw'ojja wano nti ekintu okibuukire ogambe nti ngenda kola tolina kwegamba like kuba bambi omuntu oli yaneebuuzizzaako nga ambuuza bwe nkikwasaganya ng'ayagadde tukwatagane wabula simu nenye era namugambye ojja kummiitinga but tayagala kamera lwakuba ate nze naaba miitinga nga temwagala kamera kale nsobola obba respectinga naye oba okitegeera nangamba sise ebiseera ebisinga nze mba nkulaba nti oba like ebiseera ebisinga kyenyinza obbagamba beera bweru bino ebintu tukubikolera mu mpewo newonookola togenda bikweka kuba wona obikweka tojja kufuna bantu buli olukya ofuna bafolowa abapya buli olukya waliwo bafolowa abajja mu bulamu bwo oba okitegeera kati buli wonoogamba waliwo n'abagamba sise oba bizinesi z'okolera abaana azijja ku midiya oli musiru olomba nkola waliwo folowa omupya tajja kumanya bino oba mbikola naye ajja kuba ascribinga kagundi kange atambuza ka vidiyo asanga evidiyo yange agigweko owulidde kubanga waliwo agigweko amanye nti singa sisa akikola kati bw'oŋŋamba mu nzire emabega wa kamera kiba tekintunda nga nze omuntu naye tulina okukola mu mbeera nga bibyo so si kukozesa nga kondomu ne bakufuula ekyokulya ne bakufuula ekyonziira after all ogenda kudda ebweru wano wasireyinga n'ogamba sisobola kudda ku kyeyo ate bakulabe ng'ozzeeyo kubanga tewakozesa peegi yo kikyerina kukola bano abantu tebakulimba nti be bakuzimba gwe wennyini ng'omuntu osobola okwezimbira pulatifomu yo nze nina omukyala wano gwe bayita oba anti kaduuka oyo omukyala wali olabyeko wanga bamuyitaayita ku mawulire wano wali watono nnyo ate mwerespectingeko si buli akuyita nti ŋŋenda ne baserebu beekwekako si buli bu TV nti bagendayo naye ebyo bye mulowooza mbu bandaba obwo obutaala buboonoona okitegeera wali omulabyewo oyo omukyala sometimes nze ndowooza namulabako oba naani naye ye muntu atatambula mbu oba ŋŋenze wano ŋŋenze wali yefuula nnyo bize naye buli wobeerawo aido buli wamu ogenderawo nze naalibadde n'emirimu gino sigikola nti nzize n'abaana lwakuba nti ndi muntu atayagala kwessa waggulu ndi muntu amanyi nti abakozi bakozi nange ndi mukozi nga bo newankubadde nti nze abasasula sessa nnyo mu ddaala lya waggulu owulidde baserebu mubalaba walaba TV bamuyise wano jangu wano olimu lwakuba that's why muleetera bakadamu okutuvuma ne balowooza mbu tetutegeera tetulina amagezi twefasaafasa buli wamu oyo omukyala that's why bamukwata yezimbira erinnya lye nga ye oyo anti kaduuka simwogerako bubi omukyala oyo naye yezimbira erinnya lye nga ye talina gwe yatayingirira nti ate bampise wano simanyi kusibukedde naye nga golooza gyali tebamuyita tebyakololooza tebamulaba nti byakabi abantu bakuyita nga balaba kyokola bakyewuunya naye mwe respectingeko si buli wamu bambi nti eno eri oba nze oba muntegera kyengezaako bagamba okitegeera n'ebyo eno babakozesa tewali akuweyadde 10 akutadde mu kamera ye amaze akulesaawo after all abantu bakutunuulidde amaaso bayitirivu nnyo beera n'ekintu kyokikolera eno fe abantu batuwa emirimu wenkukulira bizinesi zennina ate nga nzikwasaganya that's why nyongeddeko cabinet bano abaana be mulabye mu kavidiyo bempositinze bazze kukola mu maduuka bali babiri subira temubalabangako nga tutambula nabo naye lwaki nsikiriza okubaleeta kuba tetuyina budde nabo batwala ku maduuka gye bagenda kukola n'ensalawo mbaleete batuyambeko then tuvaawo bwe tunaaba tumaliriza opanga edduuka ly'omwana ono tulyoke tweyongereyo tukole ki tugire tubatwale wawe balina okugenda okuba nga bakola nange mwennyini netagayo abaana abalala kuba ebizinesi zigeze senga Saala amenyeka yanoonya ebibanda yatambuza abaana yanoonya bizinesi wetukola yanoonya like rooms ze tubakoleramu azinoonya nampita sise waliwo fayiro y'omwana gye twakoze telwagikoze mu bulungi akeddeyo omwana gwe bakya Margaret bizinesi yazzeemu n'atuna kale yakola ensobi n'abalansinga fayiro y'omwana si mu bulungi era kati Saala akeddeeyo alina okunoonya rooms ziri 8
okitegeera ogenda okulaba ng'emirimu mingi tusiiba mu field n'emmere ne tulema okulya kati bwe ebintu ng'ebyo buli w'obibeeramu tewaliyo omuntu agenda kuyita ate bino ombulira kwegamba mba bize nemwe buli wemwefuula abalayisi temuna byakkola mwana wange anti kaduuka namuwangula ntya nakidde Joan hano kino kiwala kyange kyala simwogerako bubi oyo ekikulu anti kaduuka abayamba nga nze bwe mbayamba ate tulina okuba nga tumujjukira kwa kino ekintu ye yakitandikawo mukkirize mugaane tumurespectinge bambi tetumwogerako bubi ensobi zonna zikolebwa bantu kati nze nina omwana gwe tuwadde fayiro twamuwadde fayiro bambi abalansinze ebintu bye nga fayiro oli yazisobya yaddira lisiti ezitaali zize ate nange jjukira nakyogera ku live kati omwana oyo bw'akwata ekkubo n'agendako ew'omuntu omulala namugamba tuna mu fayiro yange bankoze bwe bati ne bwe bati kitegeeza sina ngeri kijje nnyingirira omukyalo ono kuba nange byakola mbikola ojja kukola ensobi nga ye bw'agikoze naawe tunaabeeranga mu mbeera eyo anti kaduuka si mukyala mubi tulina okumanya nti ebintu byonna bibeerawo mu nsi ate tulina okusonyiwigana ekigaanyo okireka n'otambula yes bantu ekigaanyo okireka n'ogenda n'ekiriwo tovumirira muntu nti abbye kuba nange ndi wa midiya first of all abaana bano betukolera si bangu mukitaawo sonyiwa okitaa okwogera naffe ekikulu tulina obusungu kuba abaana bano sometimes obakolera kale oluusi ensobi n'egenda bulala ate ye n'asalawo ate oba oli awo akuvume kati omukyalo oyo nze siina bwe mwogerako kuba nange ndi wa midiya nange omwana kwegamba kale nkugereza ku fayiro eyo bano abaana bajja baleeta fayiro muzaffe zetukoze bazitambuza kati ne bwe mba mwogerako omukyalo oyo sisobola mwogerako mwataakinga ennyo nga mmwe bwe mukisuubira kuba yanvaako tanjogerako naye bw'aba nzizeemu awo zisituka ne zikwatagana naye bw'aba nga tandiiko akola bibye sometimes manyi n'okulaba bu vidiyo bwe nga naye anjogerako so tetuzimba nnyo mpalana ate tulina okumanya nti ekintu kyonna ffenna tukikola naye tuyigidde kuyega mazima newankwadde twekaza naye amagezi ye yagateekawo kitegeera baana bange nze saagala kutema bigambo amanyi bakadaama abamu batabula kati nze omwana gwe twakola naye omwana nampa ssente namala naŋŋamba aneefuulidde ssente ze yampa ayagala nzimuddize twalagaana bizinensi yes fine waliwo ebyabaawo kuba yagamba ayagala saving we ne bamala ne bateeseganya ne manager wange Saara omwala oyo nakkiriza n'agamba nti nze bizinensi yange nti njagala ki bizinensi yange nti like nkuŋŋaanyirize ssente zange munkoleremu omudaala mu kaseera ako we yasabira ssente ezo nga tezikola mudaala gwe yali ayagala tukole ne bamugamba katwongereko amagoba tulabe teyajjako mu inbox yaffe tugamba nti wakati ebyamudaala nabivuddeko mumpe saving wange yagenda bugenzi wa mulala ng'amugamba nti nze njagala banzirize ssente zange riri kikolebwa kisoboka that's why nze njogera mbagamba bakadaama atamukolerangako yamuwaana abasinga si bangu ate okusonyiwigana tukita ekintu n'okireka asobola okuba nga yakola ensobi wasobola okubaawo embeera ye nga ate osigala okuba yakulaga ekkubo nti kino ekintu tukisobola okukikola ate n'akulaga nti wadde ye tagezezzaako kugenda mu maaso nammwe waliwo asobola okuyamba oshegera byonna taala lye ne wetuba twogera tetusobola muteeka wansi omukyalo oyo si kituufu kati okita ate buli wabeera n'omutima muli munda kuba tomanya naye akola nange enkola bukya ensobi gyakoze nga nawe ogikoze kubanga ne kati nze nkitwala nti ndi mukozi sisaawo yansasula nampa nkola omulimu sisobola kugugaana kuba nange nnoonya kawogo omwana oyo yampa ssente nansasula ezange ez'okujja wano n'ez'abakozi bange kitegeeza mba sigaana kujja ate n'okukola live tuzikola that's why nkugambye sigenda kulaga bintu biri mu dduuka lino wabula ngenda laga vidiyo ya sister Wongi mulage because ajja kusuubira okumpa ssente twongeremu ne waanampa ssente twongeremu ajja kugamba ebintu byange byali bingi lwaki vidiyo aba ino giraba naye si kirungi giteeka ku media oba okitegera kubanga talina kyakoze mubadde mukola
oba ebyawa bwe bityo nga mubitegeera kitegeera ate nesisawo nagezaako munyonya ne mugamba tonyiiga kubanze bambi yajja mu inbox yange talina kya bagamba yalinga ayagala okuŋŋamba naye engeri gye nakola live ne mbagamba woboze mu inbox yange jangu oyogere ekikuleese toŋŋamba birala omwana oyo bwe yakola nagamba sirina nnyamba sisita wange talina kyajja sobola nga siriiko ate oli tufunye obuzibu oba okitegeera kati terya nnyamba n'asalawo akozesa nze nange benkolera asobola okubeera nga tufunye obutakkaanya naye n'agenda ew'omukyalo oyo n'amuyamba. That's why mbagamba nti omukyalo oyo tumunenye kitono kubanga ffenna ababakolera oba oli awo amagezi tugajje ku yege mazima lwakuba nti wali yali anvuga sipiidi nga so amugamba lwakuba abafolowa baffe bano baagala nnyo ebintu by'entalo gundi avumye gundi tukwatagane bwe tuti si birungi kalungi agenda kudda waakole first of all akafo ke namufunidde ajja kalaba ate nawe kiba kiganye call me oŋŋambe kati nina omuwala bamwita Lidia by the way waliwo omwana eyatuwa juice cooler egenda kubeekolera wali ewa Lidia talina juice cooler naye Lidia bamukubidde essimu abasite kansi aba KCC olw'ensonga emisolo gya license. Lidia nankubira essimu tanninaako buzibu musuubiza n'okubaako kye mwongerera mu bizinesi ye talina kye yankola tanvumangako yatandika n'akasente ke katini naye okukakasa nti nja kukolerawo live nja kumwongereramuko ebintu ebimu ne bibanyaba bya mitwalo 5 nja kubimu abasinga mugamba ofunirawa naye nze sise nina omutima gotasobola kukkiriza seewaana naye abatambuddeko nange bammanyi bambi kikazi kyatu kigambe sinesise ate aba licensi nekibiki ne mugamba nedda basimbeyo emitwalo ng'egyo tutabeewo tugende tukwasaganya kuba licensi ab'amaduuka mulina okuzisasula mbabuulira amazima giba emitwalo sometimes kati ng'amaduuka agamu gyesasula emitwalo 26 omwaka mulamba ddala ezo ssente ziba nnyingi omwaka mulamba omusolo gwe bakuggyako banange tusasule naye ne mugamba baba bazze ddamu onkubire tujja kukikwasaganya kubanze nina abaana bange benkolera abamu nina engeri gye nkikwasaganya ne tukikola ne babeera nga abakesisi tebabasumbwa ne waba tannasasula bamuwaayo ka chance akeekuŋŋaanya n'agenda n'asasula nga nze alalinka oyo okulya enguzi wano ogenda okakana ng'ate agiridde ng'ate osipendinze nnyo ng'ate agoberedde amateeka asinga kati enguzi yawana e Uganda mbu buli lwajja omuweeyo 10 buli wajja omuweeyo 5 kati 26 ze bakugambye okusasula kisinza license kiki naye nze okusinza ku kyendaba oba ate n'emitwalo 26 gijja lwakuba nti oba otandika naye we bakuleka ku musolo gwa bulijjo omwezi osobola osasula mitwalo 15 oba 2 kisinzira bizinesi kijolina bali bennyini be bakuwa omusolo ono agayishira ti musaayi gwa Bobi agambye bwe kirinze ttiimu byonoonese sisobola kwonoona kuba nange nkola bano abaana betukolera balalu tolaba nti omukoledde naye ajja kukyanga akola ekyo sisobola vumirira mukyalo oyo talina kye yakola kibi ate talina kyakola kibi unless nga mwe mumukutta obubi abantu bangi nnyo babeereddewo kati gwe wabanga takufunyeemu omukisa bannange luba lutalo kuwala na muntu simulinaako tabbu kubanga mukyala akole tujja amagezi ku ye kimu nti oba oli awo bye mwogera nze sibimanyi naye nga naye akola era akyakola kitegeeza tusiimeko bipa abatasiima singa yali takola kintu ekyo tewali yalibadde na bwongo bwakyo wadde nali nekaza nti simufolowinga nali mulaba era namulabanga nga amagezi mulaba akola bwakola ne mmanya ensobi ye bwe yali nze gye natereezaamu kati gwe naawe ayagala okubeera nga sisi naye ate era newe naabanga ndabye ensobi ye tekitegeeza nti namussa wansi era naye akola alina baakolera oba okitegedde kati mulondoole nga nsobi z'abantu kize bakola abakadama bajjanga nze njagala nnyo okulaba ku bizinesi yaffe kati kiringa abaana b'amanda batusaba okubalaga bizinesi zaabwe we know ti one day one time tugenda kuzibalaga siyimirira mukama ate neŋamba tuli bangi gwe neesiga bwesizi ate obeera awo paka woolidde olaba ebizinesi yo neva ekyo oba okoze kibi eri kadaama kuba nze manyi kadaama amaaso ge gali mu ngalo togenda mugamba mbu olina byokola nga takulabiddeeko ate n'okulabirako kijja kuba kizibu okutrustingiramu obikoze ebbanga kyolina experience ki mu kintu ekyo kati nze namanya ensobi oba oli awo nentereeza nange nga njagala munange kwegamba kuba abaana bano bansasula ge mazima era sitoma newakwadde abamu bigaana naye bansasula kati
bw'omanya ensobi senga sise mulaba mu kamera muno nsobi kijalina waliwo byatakola ate ndaba ono yali byagadde jangu n'omulamwa gwa kakuzimba abantu mayumba otandike n'omulamwa gwa kuzimbira abantu mayumba jangu n'omulamwa gwa kola olosero obakolere owulidde olonze sometimes ndaba senga sise ono tabikola nnyo kankole bwe nti abaana bajja kwesiga ekikulu kuuma mazima ate bw'oba oyagala otandika ekintu kino beera ne kye bayita ebizinesi ez'enjawulo nga ne feva kwotadde saba nnyo omukisa owulidde kuba wona ogamba nti ndaka bizinesi kange kewandege yakokka kentunuulidde buli loosi gye nnaakolanga kano oteekeddwa okubaayo n'ebintu ebikupushingako inkesi ng'oyisiddwa bubi wano kuba abaana bano tukola loosi naye bambinze nga nze omuntu waba abadde ampisizza bulungi simukkiriza kuba muloosi eyo yekka nze mubeererawo kuba mukama ampadde feva nina ekibanda nina konteyina ng'eno gy'olimu etunda byakunywa erina weeri wakuba mabegako baali bagizoganya nga mpulira njagala nagitunda kubanga bino tuba mu miwunyo wano oli sefu kuba oli eno munda naye ate kyokola okakasa n'owedduka ali ku kkubo kyakola okitegedde mukwano kyokola owedduka ali ku kkubo si kyakola kubanga ye ali ku display okitegedde omuntu yenna oba wa boda kati eno seegi za boda ziriwo eri kizibu okwambuka eno ng'ate waliwo abali ku display wali that's why mutyale nti naye yimirira ate tewali kintu kigenda kwanguyira mu nsi muno nga kuba nabo malirivu buli w'obeera ne fiya beera n'okukkiriza nze nali ntyale nti mukazi munnange nze nga gwolaba simanyi nti nsobola okwesasulira wenkolera nga sikisuubira era sikirootanga nako ate nga mbadde nabweru ne nafuna experience n'omuvumu buli woba n'okwekkiririzaamu n'omukisa noonya ku mukisa gw'omanye gugwawa oba okitegeera katonda agenda kukubeereramu toba nakutya gwe beera gy'oli okole bano abaana beetaaga obbayamba bangi kwaza nkubulya enamba gye nina mu inbox yange n'abasinga naye ng'ate mmala ne mbakolako tebanneetamwa wabula bamanya kimu singa sise one day one time kati kalungi yatuuka n'alowooza oba nnamubba ku kabanga kemmaze nga sijja ku bizinesi y'engeri gye yaŋŋambamu nze nabagamba ssente mwogere ne kalo kale agenda kutuusiza ensonga bulungi n'okusinga sisi waliwo naakedde ku makya abadde asinika sente z'amanda nagamba saagala kusirika sente nga sinawulira ku linnya lyo senga sisi okiwulidde kale tewali buzibu nze nja kukolera audio osindike kale aggusa mangu ensonga okusinga nze simu yange manyino gireka ku mulimu kati engeri gyeriko message mpitirivu engeri gye nagisoma luli n'ensoma ennamba yange kati abaana ne bajjako bangi naye nagiwadde kalo kuba nze nga nze waliwo webimpitirirako poziko bano ab'ebizibu kati eyo nayo nagiwadde kalo alina amasimu gange abiri kuba message nnyingi sobola mmalako kuba tukoowa oba okiwulire so kyekyo nze anti kaduuka si eyankolera nze edduuka eryange nalikola with my husband manyi abasinga temwesiga bantu nze si eyankolera naye nalikola nkyali ku kyeyo nze nabagambye ne bwoba towadde ffe ababakolera funa omuntu asobola okubibeeramu ate funa omuntu nga naye ekintu ekyo azze akikola togwirana na muntu mbu mulese wano takolanga mu bizinesi omuteekemu ojja kufiirwa ojja kwejjusa ebizinesi eyange my husband yali ku ground wano ne sister wange gye bali abantu balamu abatuufu nze sente zange sister wange yali azitereka n'endala nga bange yaziteeka nazisanga era nabagamba nga bakole bye bakola babinkolera si buli muntu nti muyaayi ekyo kye muba mumanya nga bwe mulaba nti Uganda yaggwamu abeesigwa naye ate ffe gye tuli abeesigwa ne tubatuusiza ekintu kyammwe nga bwe mukyagala naye nze edduuka eryange bba wange ye yabikwasaganya ne sister wange ne baliraaninga bange naliteekamu omukozi n'abeera ng'alimanejinga okitegera naye nalikola ng'ambulayo akaseera katono oluusi kale n'alikola naye era bbanga lyali ddene kuba yalitandika mu biseera bya covid okitegeera kati ate nenkomawo mu Gw'ekkumi omwaka oguwedde kati munnaye kyekyo covid oli yasooka kati wekyo wekyali era nensanga nga lipiikinze kati kalungi akyetaaga okuba nga alinawo oba akasente oba nga akyaliyo asuubira okudda kati anaaba ne sente zijjuza edduuka lye ndowooza mulabye kye nabagamba nti konteyina ebintu ebigenda muweesanga nga sente zenkusabe ze zimu n'owa konteyina naye ate ebintu ebigenda mu konteyina bitono nnyo ku byange byenkola era abasinga balowooza bizinesi zange ziri miliyoni 2 miliyoni 15 miliyoni naani gwe nali nzisabye
nga newe kubako juice cooler sometimes ekinene nnyo abasinga baba mu 12 oba 11 oba 10 ate ng'ekibongezesa eyo juice cooler ba juice cooler eriko omulimu oyina ogikola ogigula yo nga yo oyina okugula ekimeza kwegendo yimirira disposable zaako oba okitegeera ogenda okulaba nga juice cooler yekusezezza naye nga wetaba juice cooler nga bino ebya bulijjo miliyoni n'omunaana zenkula edduuka newe ziba 7 okitegeera n'otandika n'ekyo amazima ge gakuwangaziza naffe tetukukulaba tetukulabirako ate oteekeddwa okuba nekino ekintu oba okitandise ng'olina experience nene. Nze kati nagenda okudda wano e Uganda nga nneewo ka business kamu nenkola nga sinaba natandika by'abaana bano nenkola nenoonya ka container ko nkalina kalimu byakunywa byokka nenkola nenjiya ekibanda ky'amanda okitegeera kati awo wentandikidde okola n'abaana nentandika business yange yasooka eno ey'edduuka ngifunyemu poloti n'akatundu akaali kasigalawo naddeyo nenkasasula kati food poloti yange eri 5 ku 10 ate ng'olese eri gye nagula nga nkyali ku kyeyo panaawo ziri 2 n'omwami wange naye alinayo eyiye owulidde bwongo naye waliwo ali ku kyeyo akikubidde emyaka 4 nga byenjogera for sure ali off topic naye nze nakikubira emyaka ekikulu bwongo baana bange tojja kulemererwa nsi mwabafunye chance abalina ku platform muzikozese muzikyuse katemba ne comedy tebigenda kuyamba byokka kyusa omulamu ayamba abaana abo baagala obuyambi jangu okoledde keya wano obere ne platform wonaakola dekeya nga tolina platform bijja kulema kuba abaana abasinga bogenda ofunamu kadaama akuwa ssente kasita abanga alabye omwana we nti alabika bulungi senga saa alina omwana gwalina wankuba kyeyo naye amuwa buli kye yeetaaga lwansonga omwana we 24 hours buli wabakubira ku video call aba alabika bulungi tandika omulamu wange ogwo newagwadde nange nteebereza okugukola naye simala abaana bangi abeetaaga obuyambi tandika neddekeya omanye nti ndi ku kyeyo nkwataganye nzimbye platform zange mwe abaana abalina platform mwe benjogerako naawe atalina osobola owulidde ozimbe mpolampola ogenda kulaba bakadaama nga bakutegeera abaana abo nga bakutegeera ate si bakadaama bokka wekujja okuva n'abeuganda abazuukuka nze natandika okukola nga nkolera ab'ebweru bokka naye nagenza okulaba bizinesi zonna zenfulumiza wiiki eyo bonna bali ku gulawundi wano bali mu Uganda kitegeeza abasinga baba tebakimanyi naye bagenda okulaba bakugoberera nze okimanyi nti nina n'abeuganda wano naye nga muntu ali ebweru yamuconnect nze namugamba kola boti ne boti nze mbagumya bamikwano embeera tejja kunyiga gwolaba ab'Uganda bali mu bulamu tetulina kye kwegamba embeera tetunyiga nnyo naye nawe okimanyi ekyeyo omusambwa baabo badduka batambula ku mativi ne babayenjeesa bagenze eno bagenze eri awozezza nfukasinze sidda ku kyeyo dakiika 2 alinnyazeeyo because tewazimba peegi yo mu bulungi ba Alani Kuluza bonna bali wano mwali mubalabeko nga bagenda ebweru naye mulina kye mubasinga gw'obeereyo mu kiyumba n'oduga n'omwegomba naye ng'ate naawe osobola okukiba kuba muntegedde bamaama naawe wennyini osobola okukiba n'otetenkanya obwongo muyiyiza obadde bweru kyolina okukola baawo muteeseganye okitegera muteeseganye nze nateesa ne bba wange ne mugamba bwe nkomawo e Uganda mbadde nsaba gwoddeyo gw'obeeko gy'olaga naawe nze mbeere ku gulawundi omanye embeera ne weebeeganye omwami waakupushinga owulidde okitegedde ekintu ekyo bwongo byonna tubikolanga ffe abatetenkanya ndi waka wali mpangisa naye nateekawo taapu sente zenjifunamu zisinga ne zenfuna mu konteyina eri ennansana nze embeera tenyigirizaamu nnyo kiri awo lwa bwongo kuyiiya olinaga era wano si wange teekawo ntya taapu nyigiriza bw'otafiirwa ku nsi kuno tofuna owulidde nyigiriza nze nateekawo taapu abaana bange kwe balya kwe bakolaki kwe mbeera sometimes ne tusasulako ne renti omwami wange n'atanyigirizibwa nnyo nti ate atuweereza sente za renti omwami wo muteeseganye gwe beera ku gulawundi olina kyozimbye kuba ye si yananyini platform yo bakola abakufolowinga lwakuba ggwe mulimu abantu abazimbye platforms zammwe nga muzirina ku TikTok gye muli Facebook gye muli YouTube gye muli
ng'ekyamazima osobola oteeseganya n'omwami wo n'alumba n'addayo gwe n'osigala ku gulawundi oba bonna bwongo enkulaakulana egenda kulaakulana mangu se mulimu abantu abanneewunya lwakuba bisinga sibibalaga ndi bibalaga we mba njagadde ssaawa yonna ennyumba yange naatera okugibalaga temuti naye ojja kwewuunya sisa ali ku gulawundi naye nga bwongo sigamba nti bakadama bokka benfunamu ssente omwana akusasula emitwalo aga ku bizinensi ye bw'oyingiddemukko n'oyingira okaba omwaga n'owaako omukozi n'owaako omuki owulidde kubanga waliwo abajja ne batusiima bambi n'akwongeramu n'omanya nti emitwalo 10 ngifunye mpaddeko abakozi bange nti kyenkanyizaako nsigazaawo kyensigazaawo naye njingiza ne mu bizinensi wange obw'enjawulo nyingiza kati kyovudde olaba nga ŋŋamba nnyo omwana ali ku kyeyo kati moliri yaŋŋambye senga njagala kibanda olabye wazimba ekintu kye ng'akyali eri njagala kibanda mbere ne ka bizinensi kange kano n'ekibanda kina juisi kuula etambula oba otegeera kye bayita okwetetenkanya tewali adda mu kiyumba ng'oli bulungi wano e Uganda baddayo ne bw'oba ozimbi bano abajja mbu I have my own house ne bw'onoogizimba nga tolina bizinensi teriwali kyamakulu nina omuwala wano gwe nalaba ku TikTok yakomawo n'alaga amayumba ge azimbye biki lwaki yaddayo tebakulimba tofera abantu mbukubanga gweyagala nnyo obulamu bw'ekiyumba olimba embeera eba ekulemeredde abo bonna mbu ŋŋenze UK simanyi ŋŋenze ewa mulimba babakoma bbala bamulayivu naye nga bye muli emabega temulina yadde akapa k'ettaka kiruma owulidde naye ffe weetuli ku gulawundi jangu obiiswanye owulidde ojja kubeerako emyezi egi nga bikusinya olwennyozzeeyo tewali atayagala kusireyingako mu nsi ye naye kitutwala ebeera mbeera era tebakulimba mbwaya mwini Canada ne wooba nsi ki ekikulu toli mu nsi yo tolina kyotugamba ffe abali ku gulawundi ne bw'oba ogenze mu Amerika nze sikwegomba kuba bangi abaliyo naye nga be bamanyi obulamu bwe bayitamu ng'ate akuba essimu n'agamba ali e Uganda amuwe ssente mpulira atayagala bireke bati ge mazima era oli takugamba nga mbw ali UK bye biki ebyo ali UK simanyi ali UK ali gundi ensi yo kye kisinga obukulu newankubadde abantu abasinga batugamba mbu era simanyanga biki Uganda biki ensi yo kye kisinga obukulu ebyo mbw America simanyi USB simanyi US bye by'oluzungu ebyo tolina kyogamba abantu mpoziko abo ababaddeyo nga gye basomedde obulamu bwabwe babuzimbiddeeyo tebasobola kukwata kkubo nga olaba badde onizera tasobola kukwata kkubo aleka ebintu bye byakoleredde ebbanga nti adde wano naye gwagenze mwezi ensi tolina nti oli wano e Uganda era omanyi pipo mwegomba naye gwe weegomba yali akulaze kati kaalina bannange tubeere baffeera newankubadde abasinga mukweka naye tekisoboka oteekeddwa okubeera tokoma mu live kwemulisa tulage kyoli bangi abaliyo naye nga walayi ku gulawundi bali nothing bangi abaliyo olina kubira essimu nagamba mpolayo emitwalo 8 ompeereza omwana wange agende ku ssomero nga tazirina naye ng'ali mu Amerika mbalina nagamba mpaayo waliwo yansaba akakadde kamu nakakwata nenkamuwa naye nasigala neewuunya tali ku mpewo kuno naye yali mukwano gwange eye Uganda nga tanagenda mu Amerika ngamba omuntu amaze eno emyaka ne maama we yennyini akyali awo muzigo ate tuwulira nti ali mu Amerika owulidde maama we ali awo muzigo si kwogera bubi naye tubyogera okubalaga nti be mwegomba temunnamanya biri kibi balimu gwe weegomba omuntu nti omulabye mu kamera naye tonnatuulako naye tolina muntu anyumya nawe ku advisinga nakunnyonnyola ki ekiri eyo nze nkubuulira omanyi abasinga batulabanga abasiru naye ge mazima teweegomba muntu wabula weegomba ekyo kyoli olwane nze ndi Uganda naye obulamu mukama abadde tannankola bubi owulidde si kwewaana naye nga bwe kiri bangi ne mubalabaamu ma bizinensi kakike yali akulazeeyo abo abaluddeyo nga baludde bazimbiddeyo ebintu byabwe yo oyinza omuleka naye gwavudde wano ku kyeyo obadde kadama mbu ŋŋenze mu Amerika tolina bw'oli wano e Uganda kyekikututte temubeegomba baana bange temubeegomba era ali UK ali UK kiki yali alazeeko nti kino kye yeekoledde mu UK omusajja yansindika message nakwata ne ku ttama
yali neiba wafaawo baavaawo nga bali neiba wafe nangamba sise nyamba netaaga emitwa nataaga kakadde kamu yansaba kamu kitundu ne muwakamu naye nga muwadde kwegamba sirina nnyo sirina ssente ne waliwo ebintu bye neetwalanga like omukisa gwange guli wamu kuwa abantu ngaabo newankwadde abasinga tebatusiima ne lwaki omuntu ali eyo akusaba ssente gwali wane Uganda because ali nothing ajala akuwagidde bakasoma bali wala sinalaba ku bakazi nze nga situla mu business nga sinalabayo kasoma era ajala yaliwo no waffe wano njagala kasoma oweewa bweru nange nno mungulizeeyo maama Ibula bampe kaminati maid munsasulire muleete ssente mwana waffe tumuwagireko naye nno wetukutwala kalaso nze nabagamba ebintu byammwe ebya konteina sige maduuka genkola okitegedde naye ng'ate from the beginning singa oba otandika kino ekintu n'ogamba kangende ewa ssenga sisi wabaawo enjawulo ogenda okulaba kapito g'otaddemu n'obuna obuntu butono tebugenda mu kapito naye ate sente z'oteekamu mbw'okagule oba oki atisi bwe bityo two years nze abasinga bamanyi ekyeyo nkikubidde emyaka 2 years nenzijano nenyiye ekintu kyange ky'okuyamba bakadaama bannange ate nga siko magamba nti obayamba wabula ne challenges ze bafunye mu business nga ffe abamanaginga tuzibeerawo ne tubeera nga tukikwasaganya ffenna nze nkikubye emyaka 2 nenkoma wano ku ground naye neguli poloti yange nagibalaga nga nakadda ku kyeyo ey'esentema nina endala gye nsasudde nga nali njagala nakolerawo live naye lwakuba abasinga muba mulaba nti tweraga naye ate tusomesa ggwanga okitegera abasinga baba bagamba weeraga era sala yangamba sise tokikola naye tekuba kweraga kusomesa ggwanga bizinesi yange evuddemu ki nze ntetenkanye waka ninawo taapu ate nga ndi mpangisa sinnazimba kuba ndi mu process sawa yonna nja balaga amaka gange temufaayo temupapa naye n'abaana bange bano benkola nabo buli muntu alina ka bizinesi ke obadde okimanyi ajala wuuyo atunda ngatto mulowooza ze twambala ani azituguza ajala akole wassenga sise naye nga n'aka bizinesi ke gyekali kalo sawa yonna anaabalaga ka bizinesi ke mwana muwala muto tazaalangako obwongo bwe nnina mbusomesa n'abaana bange omwana aleme kubeera awo ng'agamba ndi wassenga sise wokka ajala yajja akola ne mugamba naye omanyi tandika ekintu ky'engatto ffenna ttiimu tutambula nnyo twetaaga engatto waliwo otambula engatto n'ekutuka owulidde nga weetaaga engatto ate wowe ogenda ogigule ne mugamba ajala teekawo engatto z'abakyala n'ez'abasajja aleeta engatto ne bamugulako jo bakuguzeko engatto za mmeka ajala engatto nga bakuguzeko meka 18 abakyala baawo bonna nagenzo kwegamba kati gamba ze nsuubudde nagakola emitwalo 12 kumaca 15 nasaasira naye amaze n'atwala bwe bayita obwongo olulivaawo ng'olaba ajala aguze kapolotike ng'ogamba sente azijjewa oyo abaddala ku bwongo experience gye nnina ngisomesa n'abaana bange benkola nabo nabagamba abaana bange mumanyi kola bwoti wadde nze akukoza nze siri mukyala mubi ajala abantu abasinga balina obujeze nga tonalibadde nazikulemesa dda wenaba nga zikola abantu aleeta engatto n'ayiwa wali ne baziyikamu zonna ne bazironda naye ng'ate ankolera owulidde kye bayita omuntu okwagaliza naye abeere bulungi kale yajja n'angamba senga njagala kupangisa koyo osula mu dduuka konze mwana wange okakasa yiyi tukikole ali mu kunoonya nnyumba apangise obwo bayita obuvunaanyizibwa olwo kale atandise okwetegeerera atandise okkula owulidde naye omulala ayagala akufugire mu kabina akufugire mu ka bizinesi ke akufugire mu dduuka kubanga tolinaako woolaga obwo tebuba muna tekuba kwagaliza mu nsi muno kwosomesa abantu oba olimba baabo balikola live ne babagamba oba olyawo mba ntema bitemi ne ŋŋamba saala kati politiko kaguze weetaaga otandika okuzimba akasade kotetenkanyiza yiya bwotyo nga ŋŋamba saala
mbu can I make a business and I buy plot in 1 year? Bw'oba okutte bulungi nga tolina nnyo buvunaanyizibwa osobola. Plot ya miliyoni 6. Business osobola okukola business ya miliyoni 7. Osobola mwaka gumu. Nze kati ojja kumbuuza nakikola ntya nali bweru kyova olaba nga mbagamba nnyo platforms zammwe muzifuule ez'essente. Nze nasookera mbadde bweru nga nkola nga sirinda ssente ya Mwarabu nga noonyeza abaana singa ni searching. Tandika ogwo omulamwa nakati mbakolera. Mu peji yange mulimu omukyala gwe bayita Tina. Bakugambye mbu ssente Tina zaakola mu singa ni searching yazeewo baziweereza nze. Lwakuba we nadda ku gulawuni n'embeera nnyo bize ogwo omulimu ne ngukwasa Tina. Era abagatta abakwasaganya. Ekintu ekyo kya singa ni searching kyansimba nnyo kubanga abantu gye bali abeetaaga ababeezi. Ge mazima nga ye ayagala akomewo wanabeere n'omwagalwa we era kyantunda nnyo. Olabe kye bayita obwongo neetuuka wano ku gulawundi ngenda okulaba tekyo kwegamba ne ngenda nga nkitambulizaawo mpolampola kyonna nkipushinga nkikola eno nkolera abaana bizinesi nange ninayo akange obuntuntunga obwo. Ate ngamba bizinesi ki gye ntuulamu eno etaleeta bakasitoma. Nze ntuula mu bizinesi omukisa mbanguleesi baleete tewaliwo mazzi. Okisege obutaagaliza kintu kibi nnyo. Ajala atunda engatto kikaaki baana bange tugenda ziposinga ku media bwazaagala gwandaba ebigatto byonna byenzirira mu live oba nenzina obuzina oba nenkola ki. Actually waliwo n'omwana eyaŋŋambye oyagala engoye bambi jangu owagira omuwala oli wa botiki gwe naggulirawo gwe bayita Grace jangu omuggulire mukwano okitegedde. Senga sise nkugo noonya but I don't know your number. Enamba yange eri 073000264. Okitegedde eri 0777000264. Ye namba yange mwana wange. Oba okitegera twagaliza. Egwe buli woobeeraawo omukozi tomwagaliza toyagala mukozi alabike bulungi owulira obusungu. Nze abaana bange wuuyo Kalu yabagamba tamanyi nti aliddamu okufuna omuntu nga nze singa ndiba nvuddewo. Kuba nze muntu atayagala na mukozi alabika bubi. Nze muntu afa ku mukozi wange. Nze muntu atayagala kumanya. Kale omukazi mulungi mumulaba. Naye namugambanga nze wadde bba wange abaddewo. Saagala mukozi alabika ebyo mwesiriwaza mbu simanyi omukazi alabika bulungi mu omusajja agenda mukwana. How? Gwe walonda kasoberanga Mukama yakuwa omusajja aba yamukuwa. Katonda gwe yawa omusajja obwenzi bulina we busibirwako pata. Tajja kumukwana. Njagala nnyo abaana abanyirira. Njagala nnyo omwana nga saagala kifeefeete. Mufaako. Ne wemba nga nze ndabika bubi naye ng'omukozi wange alabika bulungi yenze. Nze sibeeraawo mbu omukozi nagamba aja ne mugamba aja omanyi tutandike ekintu ky'engatto. Naye abasinga oli omwana gwe nasengulira bizinesi y'ejjuuzi era mukyalo ono ye yamukolera. Naye ate tamwogerako bubi kuba yamukolera era baali bakola obuzibu bwava ku nnyazaala ku muntu gwe eyali yamuwa ekifo ekyo yali yamuwa kiwe akolerewo bwe yalaba nga atandise okukola n'amufuumuula. Owulidde? Era omukyala n'aŋŋamba era omuwala yamugamba naye lwaki tetuddayo ewooli sisita we yali akolamu. Namugamba lwaki tetuddayo ew'omukyala oli yatukolera. Sisita we n'amugamba nedda omukyala we talina buzibu naye njagala nnyo nti sisa engeri gy'akubamu amasaage kye kyamusikiriza okujja gye ndi. Kitegeeza teyamwogerako bubi kuba yamukolera ekintu era baali bakola nnyo wali awantu we yali yamussa. Naye kimu nti nnyazaala we oba oyo eyali badde nga yamuwa luumu yamwefuulira n'amugoba. Nze sisa sibikola. Era we yamugoba nangamba senga nnyamba onnoonyeze luumu nteekemu ebintu byange. Actually njagala nagendayo okukolerayo live kubanga omwana twamuguliddewo yaŋŋambye waliwo n'ebyetaagisa ngenda kubeera nga ŋŋendayo njafuna akadde. Oyo omuwala gwe bayita Jennifer okitegedde gwe twasengulidde bizinensi ye naye nga tavumirira mukyalo oli yamukolera. Wabula yagambye yankolera bulungi kimu nti neegomba nnyo amasaage engeri gy'osengekamu ebintu byo kyekyokka. Kati gwe tuula muntu omanye senga sise alina nsobi ki wali yagadde ozimba ekintu nga senga sise yiiyo ensobi gyenkola ejja kutunda ate nga nange sijja wulira bubi kuba ozze kuyamba bankuba kyeyo beetaaga obuyambi kuba bangi.
abeetaago abantu ngaffe abakola ekintu mu mateeka abakola ekintu kwegamba ng'omutima si mubi kwegamba ng'omukoledde ekintu nga bw'abadde akyagala kati batwetaaga ate tuli batono ababakolera be balinamu obwesigwa kakitegeeza naawe beera gy'obadde omanye ensobi yange omanye ki we nayinotereza ojja kulaba nga naawe okoze mukama akuweerewo feba nange nja kusigala n'omukisa gwange naawe akusigaze n'omukisa gwe owulidde abaana bange bonna benkola nabo buli muntu omuntu atalina bizinesi ye Farida ate naye mukazi wattu saawa yonna aweta yajja n'abeerako ewange nali ngenda muweera ddala omulimu naye nga omanyi bankuba kyeyo beetaaga ssente nnyingi gy'abaddeko nayo ne wano yalibaddewo kubaza abaana bange oluusi obaweetaano olunaku ate ng'obaliisizza obatambuzza okyegera nina obubizinesi wange obumpushinga oluusi bwenziramu ne mbasasula olumu lwe biganye n'obawa 3 oba 2 ate ng'obatambuzza nga nabo bakiraba okitegeera wakiraya nti wajja kiraya nti nagamba ninayo emitwalo 3 mbawadde bizinesi yange njagala tutemeko ezammwe kati nga bwolaba gundi yatugamba agenda twongerayo emitwalo 3 owulidde n'obakozesa ku olwo lwotulabye nga tutambula n'obawase ne babeerawo kale nga beeyagadde nga tobanyigirizza okitegeera mubaamanda batuwa kati teebereza bizinesi nawe soko zirabe zonna zifloatinze empitirivu ow'amanda akuweereza omufunako edduuka omufunako waliwo aweereza omudala gwa capati ofunako kati bizinesi ezo basobola ozibawa naye nga buli emu esobola okukolebwa olunaku lwayo abaana ezo ssente z'ogenda obatemako 15 oba obakyajinze 10 okukolera ddala zinemusasula abakozi bange nga bonna ngenze mbagattirira ngenze mbagatta bonna nga bwe bampa emirimu kati olwaliro mbadde nina okugirayo abantu 6 ssente zaabwe naye nga jjukira naakamala okugirayo abalala abo bonna oba olinako omugabo kuba bansasula sikola bwerere waliwo akutumya egindi gendayo senga sisa weetaaga transport wameka nja kusabayo 10 ne 10 oba oliawo eryange kisinzira lugendo ki senga sisa njagala mutuma wano surprise ebyo byonna kati gwe wobeera awo n'ogamba obulamu bonna nagamba gye nemugatandika engatto kakasi katukaleeta engatto ne kambaza ne kakeera mu kibuga wentandikira okukola emirimu gyange engatto n'azirekawo ne bazimutundira aleeta n'ayiwa kati bannaawe anoonya kalumu ateeke mu botiiki bagenda kukola shares ne rose oza atundamu birala nga ye atundamu ngatto naye nga newane ewaffe asigala atundirawo era nga bwe kibadde kiki kyoba oyagala nga ne sisa akuwa ogwo gwe mukisa ate n'okwagaliza so abaana bange tusituke tutandike okubeera nga tutambula omusajja w'emmotoka kyemmanyi atuuse abadde akyanoonya paakingi na waliwo ebibadde biganye nga tetukyalinda so byebyo baana bange mujja tusitule mwebase baabo beebase otulo baabo beebase otulo okitegedde tubeere n'okukkiriza so kyekyo baswiti musitule Asani ali luddawa yeebase bane mulaba abaana bange nti badde bankuuma nga nkyakola live bano abaana bange mubalaba bazze kola mu maduuka bonna balina ndagamuntu ye maama tuyogerako naffe sister we ali luddawa nti bagamba mbayiiya abantu bempa emirimu si mmwe mubampa yogerako naffe maama oli otya gye tuli wandaba otya era wajja otya okutegeera sise bana Lilian yasindika nagamba sisaali yesa bulungi naye wanyambe n'ogendayo nga bukyali bambi mukazi mulungi n'agamba ojje n'akugamba olina okuba neki n'endagamuntu era ozze nayo ngikuwadde okitegedde ekintu ekyo kitegeeza abafoolowa bange gundi Lilian yandaba atya yansanga wa Lilian yakusanga awo Wandegeya kyewandegeya sooka okireke kubanga teri andaba Wandegeya nti ansanze Wandegeya mukwano gwo kale Lilian simumanyi wabula yandabanga followa siwe kiri Facebook yange anfollowinga wamama Durera ayanfollowinga ku Facebook n'akusindika gyendi kitegeeza Lilian ali wano mu Uganda ali luddawa okitegedde ekintu ekyo nti abantu bammwe bempa emirimu mmwe mubampa abaana bano abanfollowinga nange nagambye tikifotaki anfollowinga nange gwe ngenda okubeererawo okitegedde Lilian ali Dubai ye yakuwa eki enamba yange nagamba okommunicating nange
onookola bulungi n'obeera mukyala mwesigwa mukwano. Nakola bulungi era ndi mukyala. Actually nina gwe njagala ogattako omu kandaba okukola kwammwe wekunaabeera okulungi ngenda kuwonya edduuka okole mu bizinesi yange. Maama sooka ojje tukyali kuggwe. Bano bajje batwale tukyali kuggwe noono naye yaze wekunaabeera okulungi onoosigala naffe n'okola naffe n'otagenda mu byamaduuka. Nasigala. Sooka ombuulire oyagala nnyo okukola naffe oba osinga kwagala dduuka. Mbuulira ekibeerawo naye nga gwe munda waaliyagadde muli munda akantuko waaliyagadde singa chance enkuba n'enteeka wano waawe waali yesinze okwagala ngo byonna wawaliwo bizinesi y'edduuka panawo mbagambye w'okola obulungi tusobola okusigaza n'okolera mu kampani yaffe. Yes fine n'edduuka obeera muffe naye okyasobola okubeera nga nze akusasula okitegedde nga si bizinesi y'oli akusasula kuba batogenda kukolayo. Kati gwe nga gwe mundaayo waaliyagadde ki? Wulira ekyejo ngale mukwano naye nga Lilian mukwano sista we atuuse wuuyo era ngenda muwa omulimu. Bano abaana be bampushinze. That's why nange emirimu njiwa abaana bantu abo. Wano waawa ne Uganda amala n'emyezi 5 nga tali ku Facebook tandaba. Simuwa nange teach for touch. Wamma tuzze kuona. Kati ate gwe wajja otya kibubu. Ebaide twogeddeko olina emyaka emeka? Emyaka 22. Olinayo ku mwana? Sirina. Kitegedde ekintu ekyo. Ate gwe wajja otya okumanya wategeera otya Sise kwegamba bameka b'omanyi abammanyi ontegedde otya? Naye ali Dubai wangi bamuyitaani Fiona. Ngolo Fiona agamba atya? Yakyanga akugamba atya? Kitegeeza Fiona oyo anfollowinga ku live. Kitegeeza bwe mbanga nali muyaaye nga ndi mufere obanga byenkola si bituufu mwe baana mwe saali bawadde mirimu. Omanyi lwaki? Kubanga byenkola bya kifere saagala mwana yenna ava ku Facebook amanye. Kitegeeza bwe mba nkutadde mu bintu byange siri mufere. Omuntu omufere takozesa abantu bazze ku media. Ekyo mbabuulira abaana bange buli omu munkwate bulungi. Omuntu bw'amanya nti alina abantu baakozesa takkiriza bave ku media kujja wooli. Okitegedde? Kitegeeza ekintu kyengezaako okubagamba nti siri mukyala eyenyumye nnyo naye naawe wennyini wobeera mu peegi yange osobola okukakasa ki kyenjogera n'omanya omukyala ono si mufere. Olaba abaana ababampa bava ku media. Waliwo n'abamu ababampa nga balina bizinesi zaabwe wano e Uganda. Kitegeeza olaba ababampa ni mukyala oli awo. So Fiona nakugamba ojje tukuwa omulimu. Olina emyaka emeka? 22. Olinayo ku mwana? Kakati nze mbadde mbuuza singa wabaawo chance egamba senga Sise n'alisigadde n'enkola naye ku ttiimu ye wabula waliwo n'edduuka lyogendamu olondawo ki? Laila walai wayagadde dde okusigala naye n'ekiba kizze kyonna ogenda nakyo. Katulabe enkola yammwe tomanya muyinza osigala mu ttiimu yaffe ate oluvannyuma abaana abo ne tubaleetera abakozi oba oli awo abalala. Okitegedde? So kyekyo byebyo bamikwano abaana bammwe mbaleese batuyambeko kubanga mbadde mbalese ku dduuka nga tewali ayinza batwala wa gye balaga naye ate nange wano neetaaga omukozi bane munsonyiwe saagala kukyusa kamera. Okitegeera neetaaga omukozi kiba kitegeeza nti abaana bammwe bambi nkola nabo bambi abaana bano bakimanya tisenga Sise byakola si bya kiyaaye. Okitegedde? Abaana bano baba bakiraba kuba wosanga obuzibu bwonna mu ggulu oba bizinesi tetwazikola oba like utulina kye tukola ekibi oba ogenda kuddayo gamba oli owa media. Kati owa media abajja ttambula mbaana abo babeeramu mu komenti nga beeyini boxinga abajja genda agambe bano babalimba bibakola biri bwe biti niwe biti naye nze lwaki nnoonya mmwe bennyini lwa nsonga bakkirize babeere safe babeere comfortable bizinesi zaabwe gye ziri safe ate enkozesa mazima na bwenkanya. So kyekyo nange ngenda kuwa
muganda wange sise muleete tukole baba ne bafunye omukisa banatera ofuna omukisa bakole naffe oba tunasalawo tulabe naye bano bananyini mabina bano olwedde mubamanyi bakadeedeeyi so bamikwano tuli mu kusomba bintu tubeere nga tubitwala ku mmotoka baana bange tukozese obwangu ekirala badde njagadde konteyina eno omwana ono agitunda bw'oba ogyagadde osobola okugimugulako mpulidde nti eri 6x6 osobola okugimugulako naye eyo eri 6x6 yiyo erimu yaka bulungi bw'oba oyagaddewo wano okugisigaza oba okugigula n'ogisengulawo kyekyo kuba muwala wange agitunda tuli mu mutwala awantu awalala ssente mmeka yaŋŋamba kati eno 6x6 newonoomuwaamu akamu ekitundu oba akamu ate ne miliyoni emu kati kyemmanyi waali tagigaana mazima tugenda kugiraga ngenda baterayo mu kamera nga tumaze okugyamu ebintu ogirabe munda saayagadde kulaga biki birimu kubanga munnange njagiraga vidiyo njiraga oli yennyini nannyiniyo mu inbox ye manyi abaana bange mutemaatemamuko ebigambo muyinza obitemaatemawo wano senga senga ate balungi tebatidde na kamera wangi taata bintu bya neighbor ki kasita waali yennyini neighbor how much kyemanyi agitunda akakadde nga kamu oba kamu kitundu bambi ekyali mpya kuba baŋŋamba wano tebannaweza mwezi bali mu wiikisi 3 ayagadde jasi kuba wagazi emotoka nga eri wala bambi emotoka eri wala kuba wano waliwo engeri y'akagulumu temukalaba wano waliwo engeri y'akagulumu abaana baabo bali mu kugenda bali mu kutwala bintu tubadde mukyatwagala layira nakubiri ne wana wantu wabadde walungi lwakuba n'omwana oba yayagala nze ndaba bakasoma babaddewo lwakuba kale bebyo senga konteyina ajinguze teekewo amanda era nagambye agigula oba ogenda teekamu manda agigula oba era ogenda teekamu manda naye ng'eri mu ki eri mu kyemmanyi gundi mwanange kalungi yagambye no konteyina tugitunde nga mmeka yaŋŋamba oba bagimukolera kamu kitundu oba kamu abiri emu mu emitwalo 6 miliyoni teri asobola zimuwa naawe kyoba omanyi ekintu ekikadde kyonna ne woba okiguze jjo ne basanga ng'okisaba okuludde teri alina kakkana ne bamuwaamu akakadde n'akita n'ayongera mu bizinensi ye naye ng'ate ekyo ekikadde mbw'ogule kamu 6 ani nange abaana bange baabano bali wano baginoonya naye tezisobola bagamba ezo tebasobola gigula atiisi ekinene ennyo akolera ose y'enkaaga agigule agitunde emitwalo 6 agitunde akakadde kamu oli agejjire okubajjukira erina n'omulimu ogw'okugiseminti ey'okugishifutingawo kuba nze baana bange konteyina nali nazikoowa lwa bino bw'osenguka mu kizinga osenguka na bintu byo n'ogenda naye konteyina olaba obuzibu bw'okusenguka olina oyita guleda ekasengule okuba kako kasemintinge byonna bizibu konteyina emalamu amaanyi mu kusenguka kako kasemintinge aba alina okukasima wezo zonna ssente ate akatwala ewalala ataddemu azimbe buto senga weebale nnyo bambi kale mukwano ani wana wantu tewabadde wabisimanyi na nsonga nnyo lwaki muvuddewo bayitawo kimu nti kapito wammwe mutono oba kuba ndaba abantu weebali naye ebintu ebiriwo bye baagala bandi tebabigula eno waliyo bavubuka baagala mazzi baagala soda lwaki mwavuddewo
oba mukapangise yanyiiga bunyiizi n'awulira nga yeekyaye. Nze mbadde nteesa twali kapangisizza mu kifo ky'okukatunda like n'owaawo omuntu mubadde musasulawo mmeka like rent singa abanga wa $5,000 n'omanya nti omuntu akuwaddengayo omwezi $5,000 naye omwezi gwonna $5,000 anti olina osasula wansi osasule n'akayumba olina osasula n'ekifo wadde ng'okaguze olina osasula nannyini kifo ate n'osasula n'ow'akayumba aba agenda opangisaawo. Nze ndaawaddewo bakasitoma wano abasulawo banneiba kimu nti si kkubo naye badde bamanyidde baa kati gwe tufunira apangisaawo singa banaaba tebakaguze. Nze wendi omuwamu akakadde Nalukenge Scovia agambye waali omuwaamu akakadde oba weeba mpya wuuyo agambye yagikolera kamu kitundu kitegeeza Nalukenge kamu nkaaga kamu mmeka sibitegeera baana bange sitema bigambo naye ono agambye waali omuwaamu akakadde ogigula n'ogisengula. Nze oli otya senga? Ndi bulungi mwana wange oziggwe. Njagala muggyeyo ebintu ebyo byonna byonna then mbalage container eno bwe yenkana. Ndowooza mundabye nti nze amasaaga mwe sigatwala. Waliwo n'omulala gwe nasengulidde amasa nkozesa gange era luumu gye tugenda mu yamala dde okusetingibwa mulimu buli kimu mulimu embaawo twazikubamu embaawo twagirongoosa ogenda kubeera ng'ogiraba naye nze Kasaya ngamba mbu mbadde mu container gana amasa ate ne woba obadde mu bizinesi nga y'amasa oba like ekizimbe nze sitwala masa gamu masa gange gaba ganjawulo. Oli otya senga? Ndi bulungi sweetheart. Oli otya? Abaana baabano bali mu kusomba oluvannyuma tubasiibule. Container eno njagala ngibalage munda mugirabe we yenkana eri 6 by 6 wali eri 6 wano eri 6 ne wali mbuwambe eri 6. Kwendi bakulaba oguugute wuuyo kale atuzze yeesongodde wuuyo adduka wuuyo aze yeesongodde mu motoka obwedde abaana bagamba bakometinga kalo nga taliiko. Senga Sala ali mu bibanda olwo n'abuuziza Senga Sala. Senga Sala amwe namwe mukimanyi talina gy'asobola kulaba naye ali mu bibanda. Kati oyo alaga wa ddiya yaka mulimu yaka buli kimu. Nze nteesa omwana ono yalipangisizza akantu kano kyamanyi kalungi yeekyawa bwekyayi n'awuliramu oba oliawo obusungu naye nga mwandabyeko leero ambadde faaja eno live toliraba ggulu mutuufu kalo ninga ekyokera kino mbadde njagala nakugjawo kagundi kati ensi nga say thanks mukwano. Appreciate your work mukwano. Wilson watching from Dubai want to do for me a shop like that one on Nansana but in Mukono. Wilson watching from Dubai. Bambi wabadde naye Wilson ono ennaku zino mbadde ate alabika follower wange mupya mwami mulaba nnyo mu peegi zange nga banikwange kale mwana naye gye bali naye nga switi jangu twogerezeganye oba oyagala dduuka nja ddikkolera ye mukwano. Ndi ku live ndi ku live baana bange bali mu kusomba bintu
Senga okukola ebibanda bibiri n'okola edduuka limu, what's more profitable? Nze ngamba lwalikoze edduuka n'okola edduuka limu, okola edduuka n'ebibanda bibiri. Anti kati gwe olina okumanya buli piisi y'ensawo mwana wange edduuka nga ddungi, kuba ensawo piisi. Nze ngamba edduuka ddungi, edduuka eryo profiti waalyo buli lunaku osobola okufuna emitwalo 3 oba 2, ekitono ennyo. Ngereza nno ku muntu ali wansi waliwo omuntu asevinga n'emitwalo 7. Okitegedde? Naye mu kusevinga emitwalo 7 egyo bagambe nti atogera nga mulaba ku baana bammwe baabo bali mu kusomba. Farida leero ko ye kayeesibe ekyabajjajja. Kitegedde? Okay mukwano amukamiba. Nze ngamba walikozeemu edduuka. Nze profiti w'edduuka aba mungiko okusinga ekibanda. Naye ate nga n'ekibanda nakyo kireeta. Ate ekibanda we kikolera loosi ng'omwana afunye amanda mabi. Ne weesanga ng'eyalijjemu emitwalo 5 oluusi oggyemu 4. Okitegeera? Kola edduuka mu kifo ky'ekibanda lwakuba nti ate ssente ziba zeeyongerako ku z'edduuka. Naye bw'oba nga tolina bulungi nga toweza ssente za dduuka zijjuliridde, kola ekibanda nakyo tekirina buzibu. Ge mazima. Omudaala gwa capati how much? Emidaala gya capati egyo bannange saagala na kubadda mumugira mulindako tusooke tutambule n'ebibanda. Senga nnaakatuuka gyebaleko bambi. Kale mukwano Nakizito, Nakizito Wilson nkulinze ku airport. Winifred Kabugo oninze ngenda kukima mwana wange ombuulira nno nga bukyali neneetegeka. Senga nsobola okugula juice cooler, mubuuze ebibuuzo mbadde wendi ngenda zisoma. Juice cooler nenjipangisa omuntu. Ogipangisa omuntu. Ky'oba okola gula juice cooler tugiteeke ku dduuka eritaliko juice cooler. Gw'opangisa ekifo ku muntu oyo kijja kukola. Naye okugipangisa omuntu, omuntu ajja kujja omupangise. Ate nannyini gw'ogitaddeko, gw'ogiteereddewo naye ajja kwetaaga ssente, ojja kulaba ng'olimu expense nnene. Kati kisingako ogigula ng'ono omuwala we yagiguze ngenda giwa Lydia agimutere ku dduuka lye kuba Lydia talinaawo juice cooler. Abeere ng'agimukolerako ng'ate amupangisaawo. Okitegedde? Good afternoon to you, Doka. Love. Who did the shop for her? Baana bange mundeke nze sibimanyi ebyo. Eyamukolera edduuka ajja babuulira. Kalungi Aisha mwali omwo namulabye. Kalungi oba kalungi biki? Namulabye Doomo ng'akomentinga ajja babuulira. Sise oluzungu olumanyi bulungi nnyo bulijjo bakuvumira ki? Kale simanyi kulimba bantu. Omukyala ono eyamukolera edduuka talina kye yamukola. Ge mazima tewali kye yamukola era yakola edduuka lye nga bwe yali alimuwadde. Baana bange baabo bali mu kusomba bintu. Yali mukolera naye era talina tewali buzibu bwonna bwabaawo. Gye singa wonoolaba omuntu nti awulira yeegombye senga sise engeri gye nsengekamu amasaa gange n'agamba nedda kaŋŋende nkole sayidi we wati ne bwe wati kankyuseemukko kyekyo. Naye eyamukolera edduuka tebalinaawo buzibu bwonna, tewali buzibu. Naye nga nange simumanyi, siyinza kugamba nze bampadde mulimu ate naye mumanyi e Uganda wano tunoonya kawogo, nze sina mulimu gwensosola.
kyekinkumidde mu nsi muno tesiina mulimu gwensosola ge mazima. Baana bange mungulire ku bizigo ebimyosa mulabe ekigere kyange kino we kyasiriira wakweyerusa ndabye nyambe mungulire ku bizigo ebyerusa nakyo nkimanye sise oluzungu. Waawo mwebale kola Senga mwebale kusiima mukwano. Senga mbaagala nnyo bamikwano mwebale kola bambi naffe tukwagala nnyo Senga omanyi nno nange nina okugenda wali Nsombe lwakuba nti mbadde ndi ku live enza abaana bange bammanyi nkola nze seteekamu ebyombundi boosi simanyi nnyo muntu nze simanyi nnyo kwegumiriza. Senga capital wa chapati wa mmeka capital wa chapati byonna chapati n'omudaala nze looza toteekamu 2.5 millions 2 n'ekitundu byonna nga n'ofunye n'omukozi byonna. Sabbuuni ya kika oba olado zinga sabbuuni sibitegedde naye kyemanyi sabbuuni ali mu kakadde ali mu mitwalo ali mu nnusu kasanvu kati yasseemuko omuti gwa White Star kasanvu 85. Nze I miss you too darling Namuddu Faith. Senga kijambo nange kajambo Senga nange ogenda kunnona airport njagala kusulako mu buliri bwo. Waliwo n'omwana ngambye ajja ayagala asibe enviiri ng'ezange ayagala ajja atuukire wangenze wendi bange taliiwo. Bawange taliiwo ekyo kyenyinza obbagamba. What happened next? Senga mwana wange tandise luzungu mmasi. I need big shop for how much? Big shop jangu twogerezeganye mu box sweet suma n'amatovu weeyagaliza anti kaduuka. Ana bange mukyala lwaki mumwogerako anti kaduuka talina buzibu eri eno ewange sinza asiba akantu nsiba jukira kana akantu nsiba kasibe ndowooza baaligambye nalina obuntu bubiri kana akali munda nkatugga butuzi wano mu mpale sika nkatugga butuzi. Senga osobola okukolera edduuka ekitebi bambi neya ninamu 6 ekitebi tusobola mukwano papa bambogeza mimwa tusobola sina sentence zenguba kati kisinzira kikyoyagala. Senga kikwano teeka mu birowoozo byammwe mukole bizinesi kikwano inshallah. Shadiya naawe olabika oli ku bibanda bino bye tugenda okuddamu naye Shadiya ngenda kuddamu mu inbox tulabe. Kalo Shadiya ono yakoma kuti Shadiya ayagala ekibanda naye ayagala muwola. Shadiya leero bw'agamba temumpola mubiveeko ate ekya n'agamba ate mumpole. Shadiya sooka oterere otherwise oli confused gye tuli. Sooka oterere yakiriza okolaki tuba tugenda kebera nti mu kitabo tulabe sente mmeka ze tulina okumuwola. Senga eno Busega eno tuliwa bannaye tuli kireka mune bulijjo njogera mu bbuto nga nze manyi oba niyaŋŋamba abeera mu bbuto bweyogerere nekinkwata ku mutwe oli twagenda oli eyasooka Miriya ate ono yaladdewo eggayaaza tuli eno kireka mwana wange kireka simanyi biki. Senga nsobola okuweereza nga ssente ne tusonda edduuka buli mwezi buli kimu
ate mulowooza Kalungi Aisha yakola atya? Kalungi Aisha yatandika osonda ssente ze ndowooza nga naakadda wano e Uganda kati neziwera netukolamu edduuka. Anti sise nina 2 million njagala juice cooler nga kuliko rent n'omukozi ntono omwana wange. Abaana baabo batwala bintu olaba nti emirimu gyange gisaanamu abasajja. Nali ngezaako okulaba nti ngitwala emirimu gyange gisaanamu abasajja. Mwana wange kuba kati juice cooler yakamu kamu 85 bakamu no nafuna omuntu omulala nguza ku layisi kamu 7 oba kamu 7 olwo obukyala gwe nafuna alirako takyova olaba senga again Wilson watching from Dubai a good shop like that one of Nansana much money for me is not problem. Byoyagala mbw ayagala edduuka ng'ery'e Nansana ne bano abaana bange bafu nnyo. Okimanyi nti edduuka ly'e Nansana erya Veronica lirisinga naye abaana balookinga n'edduuka ly'e Nansana. Ojjangu twogerezeganye edduuka ago wekuba tekuli juice cooler 8 awo 9 nga tekuli juice cooler 8 awo tugenda kukolayo ki? Waliwo client kati nedda kkalu kale kati waba waliwo client ajja katugende bano abaana bagende bapangeyo ebintu bino tetugenda kuddayo actuale kuba tulina otereza fayiro ya Margaret ajja kati olaba nti tulyose ne tujja eno tugenda tereza fayiro ya Margaret twakozeemu ensobi era nakigamba mwana wange abaana bali wano basaba omulimu fayiro zo zikola oba weebase ate neya Margaret gyetegereze nti wagikola bulungi. Bano abaana betukolera baasoma eya Veronica bwe tuba nga tulina ebintu byebimu bye twerabirayo tugenda bimuleetera. Senga nange njagala mulimu Linda beautiful skin care a good bakukweyerusa senga Chikawa Sharon Chikawa mwana wange kyo kituufu temundabe ennaku zino bwengubye nabivuddeko tulufiga yatuvuma mbu tuwunya ensuka 8 kati naye nabivuddeko senga edduuka ery'ebizigo how much? Edduuka ly'ebizigo lirimu edduuka ly'ebizigo cosmetics wa bbeeyimu mwana wange jangu ne $8,000,000 tutetenkanye tulabe ne cosmetics wa bbeeyimu naddala mu bizigo by'abakyala ate nno ojja kukola mukimanyi nti siinayo mwana alina edduuka lya cosmetics. Kalo ogirompa ekyo ekidomola nteekeko essimu eno abaana bange kanye oba kire abaana bange nti abaana bali mu kusomba mpulira obukoowu nze mbabuulira abaana beemulisa wano n'akomawo wano n'atandika okuwoza mbu ndi serebu mbu olw'okuba yeekubizaako akafaananyi ne Chuzi neekubyako akafaananyi ne Reema neekubyako akafaananyi ne David Lutalo tekikufuula serebu kireke tekikufuula serebu olina kulwana kulaba nti obwa serebu bwo busigaza nga n'okukola bwe weekolerera ne mufuuka yuzireesi onoobeera nga kondomu buli omu n'akuteeka mu pikica ye ane nze oba siserwa kuba n'okwematira nnimu kali ak'okwesika temumanyi kwekoza mwana ne mudda wano nga bagamba obutaala bw'abakadaamu singa edduuka ery'ebizigo how much? Senga akomawo Uganda ompe omulimu mu kampani yo Anet Nakayiza Nakyanzi waliwo neyaŋŋamba wano era bw'olikomawo nabagambe nettaga omuwala agenda okudda mu kifo kya Farida newankubadde ne bano weebali Saala oyo naye njagala mwongerayo kabinenti Saala akoowa nnyo abeere ng'alina abantu baakolanga nabo eri gy'ali
tusobola okubaawulamu abamu ne mubeera abeekatooka abala ne mubeera nga mutambulirako eno ttiimu yaffe singa akomawo okay kwagala nnyo bebi nange nkwagala nnyo mwana wange topista Nakazi Maria agambye we love you bingi senga sise njagala wanu ku airport ate onsuuleko mu buliri bwo nja kutwala mwana wange hello how are you senga sise ndyoke mukwano edduuka senga sise kola dekeya ompandise nze mbagambye tulijikola tujagala naye dekeya eyo nina kyembadde nteesa nga nze kyova laba tuluddewo naye tujja kuba tuwawo update okay I'm coming back to start in inshallah okay mukwano kituufu nnyo tekifuula serebu nze mbabuuli muswala wano kati otuuka ekiseera n'oyagala n'okuddayo ebweru oluusi biremi otya okuddayo bajja gamba alemereddwa Uganda badde nkyabalaga ebintu biwaddemu kakati mukwano omwana ono bizinensi eno gyatunda eno konteina omwana ono agitunda ndoza mulaba nabagamba amasa ga konteina gaba kamu bubiri kati teweteeka ku bizinensi zenkola naye nga sometimes weesanga nga ssente za konteina ze zimu ne ssente zengenda okukolera omwana ebintu biba bitono gwe weeseeza ndowooza mukiraba nammwe konteina eno enyuma gikola ndowooza ng'ogenda teekamu byakulya so sikoleramu bizinensi ya wansi ng'ogenda teekamu byakunywa oba amanda naye ebintu bya wansi mbubiri byakupima kati laba akantu kaleese ogendako obusawo bumeka obadde na busawo kiro ki buno obutono bukiro ki bukiro 15 bw'obaddeko nabo tebuleeta ssente tezivaayo zenkubuulira newankubadde oba mulenti mutono naye after all obwo obuntu tebuleeta ssente waakiri kyolina okukola mu konteina ng'eno entono pozi ng'okoze konteina ng'ate nnene okitegeera naye kati kano byebyo nno bamikwano ekonteina eno n'omwana gyatunda kalungi ali bweru ye nannyini bizinensi eno ebaddemu ono ye sisita we bwe yankonektinzeeko naye konteina eno etundibwa emitwalo simanyi mitwalo naye kyemmanyi jangu n'akakadde okwambuka awo waggulu oba okukka bwetu we yenkana eriko n'akadinisa bambi so kyekyo gwajagala inbox ni oba ngenda kuwa enamba ya kalungi twogere mwogerezeganye woonaaboze ng'ojagala mwogerezeganye naye lwakuba yabinkwasa nangamba senga nnyamba kati gwolaba esaanamu mmeka naye kyamazima naye mwana wange abantu wano temuleka mumazeewo nga ggwe wiiki 3 naye waliwo oba yaliwo wali yasooka kukola naye bagamba tayalwawo kitegeeza bizinesi temaze ebbanga ddene wano temaze ku bbanga ddene mwakyusa bukyusa mwasenguka naye nze basenguka nga siriiwo just I came when it is here kale mwana wange galawo guys byebyo bakuju abalungi konteina yeeyo omwana mututte nina akafo ke namufunidde naye ajja kukala bakkirize kitegeera nannyini agiteekemu amanda ate by the way omwana aleese akantu singa kalungi abadde ne kye bayita ssente konteina eno teyali gitunze era nakyogera naye lwakuba omwana ono akinzijukiza bujjukiza namugamba ndyatuuka awantu awo wanawantu teri ayina manda kalungi bw'oba olina ssente agiteekemu amanda nze sigenda gitunda nakimugamba nemugamba wena abantu semu eri eyo nja kulaba bwekinaaba kisoboka nga tukutwala ewalala kalungi mwana wange ngenda kuyamba yiyayo akakadde aka mu emitwalo 5 nkuleetera amanda agajjuza ka konteina kano ofune omukozi akolamu naye kyebuziwa omukozi anaaba asulawa tasobola sula mu manda ago eno sayidi kimpozi ate singa mbadde ninayo bizinensi
n'alifunya awantu ne mbateekawo babiri ne babeerawo. Okiwulidde? Jamira mwana wange ati obuzibu bw'endabye bwakusula. Naye ate singa ofuna omukozi asobola okufuna oba eyeesuza, ekikulu abeesuza bazibu. Ng'omuntu asobola okubeera nga yeesuza wano amanda gajja ttambula. Kuba bambi omukazi yali teyamubalira bubi. Wano awantu waliwo abantu abasulayo wali wonna. Amayumba ndowooza mugalaba bonna basulawo. Okitegeera kimu nti Jamira aleka yeekyawanga omuntu n'asalawo akifutinge. Naye ekyamanda kigenda kuba kikola. Amanda. Edduuka tonotono leeta miliyoni 7 tujja kukolera. Nga tonotono 7 ku 6 kitundu tujja kukolera. Tujja kutetenkanyiza. Omanyi ntetenkanya ndi mukazi alwanya mwana wange jja tugende. Tumutwala ewalala gye twapangisa. Tagirange mugijjeemu. Tumutwala ewalala. Awantu wano kalungi tupange ekintu ky'amanda. Bano abantu basulawo bajja kugula amanda. Wama banneiba mulina ababaguza amanda wano? Amanda mugagulawo? Bannange bba wagenda kaba. Mugatambulira lugendo? Kalungi totunda bizinesi eno lwakuba ani anaatukolerangamu. Jjukira ffe abantu be tukozesa baba tubasuza naye tusobola okufuna omuntu mu eriya y'eno nga yeesuza kasaaba n'endagamuntu. Okitegedde mukwano? Kalungi ayiye neweenaaba miliyoni emu nze nja muyamba muleetera amanda lwakuba eno wala. Wala ku transport kye wakiri tujja muleetera amanda g'akakadde kamu tumugatte mu bano banne ateekemu amanda tatunda konteyina ye. Kuba kyemmanyire nti alayika siwa peeyi. Nze yampa mulimu bannange nange ne nkola omulimu nga bwe baaguntuma. Mwana wange ebyo tobyogera sirika. Bamugamba empapula abaliwooli bwe tebabindaga kati awo tofaayo ebyo mubireke. Ebyo bimala ne biggwa kubanga simanyi kituufu nze kati manya ndi mukozi nze kukola. Abaana bange baabo baatudde dda mubamanyi abo abaana bwe bakola. Aba oli mukyala Musa moze ombwati. So mukwano bye bino ebintu. Omwana ono maama Ibula nze ndowoozezza. Omwana ono okutunda konteyina yetunulira eri eno yonna teri atunda manda. Okitegeera? Omwana ono yaliyiza nali nakimugamba mu kusookera nga ze mwini box yange naye ne mugamba nja mmala kusooka kulabayo awantu owe yalitaddewo amanda n'atatunda konteyina ye kuba abatajjeeyo ssente ate konteyina asigale eri mu ka bizinesi ke nga kamuwa naleno mu konteyina kamuwa sigenda gimutundira tewali ayina manda babonaabona era kyobula n'akaduuka tukatute ne bagamba bannaye nga tulabye oba okitegeera beetaaga kuginonga lumu lwakuba baazimbawo bikatola bazina emizigo wano okolawo edduuka kuba obazizza teri alina dduuka litegeerekeka liri ku sitandadi abantu gye baagala kati awantu ngaawo singa babaddewo luumu nga wano baatereezaawo bulungi nga si kigulu wano awantu omuntu ateekawo edduuka era nze nga nze amanyi okubala wano mbadde nja kuteekawo edduuka omanya lino ekkubo liyisa abantu okitegeera liyisa abantu baba bagula ate mu eriya tewali dduuka omukyala yali teyamubalira bubi akwamu naye bankuba kyeyo bano betukolera bejjako waya naye nze temunvuma mbadde mukozi jasi mbadde mukozi nga noonya lupiiya nammwe mubimanyi kati wano kamera eringa endeeseeko bwenfaanana ne bannaye kamera okuva we baatujjako bu photo edit ayiye wano oba tuula ku zino esepiki naye nze baana bange nze mmanyi ndeke emulabangwa Jamira weetaaga kye bayita kapitu oba bino ebintu byo bitono nnyo ku dduuka lye twakufunidde ayimini kalungi so baana bange ebyo bandisinga oyagaliza ateekemu amanda ano tewali alina manda Nalutaya Joyce agambye
senga tufunireyo omuntu atula mu office nga tavaako from today kalo tagenda kuddamu tambula naffe tagenda kuddamu togenda kuddamu mulaba ku gundi yaffe yono natajoyisa oba ayagala oba omwana nange gwe baŋŋambye ayagala okulaba bizinensi from today kalo tagenda kuddamu kutambula naffe lwaki muleese nti baali bakomunikatinga n'omukyala atulagirira eno nga nze ate sibimanyi otegeera naye tagenda kuddamu tambula naffe kale agenda beerangako ku ofiisi era ng'eggulwa oba okitegeera so kyekyo bamikwano tugenze and like your work naye lwaki totuula maaso naye saagala maaso emmotoka empisa bubi era abasinga beewuunya lwaki situula ku maaso emmotoka empisa bubi nsose manze gwe mulaba saagala makupa anaye wano wanyuma okugula ekipoloti mulabe ekipoloti ekyo bannaa Asani wano wa Kabaka ng'abantu tebannagulawo ntobaze wammaze eziremesezaawo mama ntobazi zennyini eziwadde emirimu naye wenadda nange nga nkolako byadduuka kale mukwano banaye ntobazi banaye Asani buli wenzukira akapoloti kange mpulire ate kyasinze okanjagaza ennyo okimanyi nali twagulawo naye ng'era akabudubudu kakyalimu ndaba walako naye Asani juzi we yatuvuga nakakasa nno ntwala mu loodi kaweesa yaŋŋambye bw'onaaba toyise mu bantu baludde bazimbyeko bagenda kukusunkuwa nnyo kale kyadde kinyambyeko okubeera nga tebagenda kunsula naye wemmala baana bange nga tubasuubire ndaba nammwe muvuddeko mmere bulungi mweraba ndoza mutulaba tugenda etweyongera waliwo ebintu ebimu ekyamazima nga byekyagisa naye nga mbasiibu